Aba Uganda Cancer Institute basabye bannayuganda okujjumbira okwekebeza ekirwadde ekya Kkookolo ne batagenda mu Malwaliro nga Kibalidde baweddewo. As a country, our number one policy direction in cancer is to prevent it. And the Uganda Cancer Institute is actually spearheading that move so that we prevent cancer. Dr. Jackson Olem akulira Cancer Institute agamba obujjanjabi bwa Kkookolo we buli naye bangi tebettanira Malwaliro nga bukyali. So screening is very important. That is why we are mounting this campaign so that we can detect cancer early. And once cancer is detected early, it can be treated very effectively. By effective treatment, we mean, number one, somebody is going to get cured. Dr. Olem ayongeddeko nti ku ddwaliro ekkulu e Mulago bataddewo obujjanjabi ku kansa ne mu bitundu by'eggwanga ebirala. And then, of course, once we have treated cancer very well, we also now need to move to making sure that we reduce the stress, we reduce the burden on the population in all ways, be it emotional, psychological, economic, and all that. The government of Uganda has provided facilities. We have some of the best equipments at the Uganda Cancer Institute in the region, if not in Africa, for treating cancers. Dr. Martina Oliga, omukugu mu kujjanjaba Kkookolo alaze bivaako ekirwadde kya kansa. Tuzudde ono mu Cancer Institute nga walala mu nsi yonna nti n'abakyala balina HIV, AIDS nabyo ebitundu byabwe by'okufuna akawuka ka HPV akabi n'okufuna Kkookolo omunagwa n'abaana nabyo biri waggulu. So gavumenti ne Ministry of Health naffe tugamba nti no muli clinic yonna gye abakyala abafuna eddagala erya HIV nabo balina okwekebeza akawuka ka HPV. Abakugu abalala mu kujjanjaba Kkookolo ow'ebika eby'enjawulo bawabudde abantu ku bubonero obwa kansa. Azuukuka emirundi mingi okufuuyisa, bw'agenda okufuuyisa omusulo tegufuluma, oluusi afuluma musaayi, oluusi awulira obulumi. Zezo symptoms za kansa wa prostate. Tulina abasajja kumpi 3,000 buli mwaka be tulaba n'obulwadde buno obwa prostate, ekitegeeza nti bulwadde bw'amaanyi nnyo. Ate jjukira nti abalwadde bonna tebajja mu Malwaliro. So when they come, they are more likely to have more advanced cancer than women, but also biologically, because you have a very small breast as a man, it allows the cancer to spread because there's nowhere else to spread. So it is one of the cancers that we'll actually be screening for in men. If you have, like Dr. Cook has said, family history of breast cancer, it's also recommended that you actually screen for breast cancer. That many of these cancers, we can prevent them through, for example, vaccination against HPV, there's hepatitis B vaccine, maybe regular physical activity, healthy diet. Healthy diet, you're meaning balance your diet, eat varieties of food. Make sure you don't forget fruit and vegetables. Manage the weight within the normal range. If you don't understand what the normal range is, you go to nearby health facility, they will help you. Kkookolo alya amabeere mu basajja n'abakazi. Waliwo akwata ebifo ebyekyama eby'abasajja muyite prostate. Wamu n'akwata omumwa gwa nnabaana mu bakyala. Kwogatta akwata olubuto ng'abazuuliddwamu kansa balina okugoberera ebibalagirwa. Bya Owola Gabudyeri, Soroti TV Omunnyo.